ng'ebbugumu ly'okulonda kwa 2026 litandise okukula. Akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaba buli munnakibiina kino eyeesimbyewo okukola ekibinja ky'abantu abanaamuyambako okunoonya n'okukuuma akalulu ke kye yatuuma eggaali. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali. Muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance tekimenya amateeka. Kye twabakoze ekawempe njagala tukibakole Makindye, tukibakole Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole Busoga, tukibakole Mbale, tukibakole Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. Newankubadde ono yali agamba bannanuupu bokka kyenkana bannabyabufuzi bonna baagunjaawo abantu ababawuliriramu era abamubugiriza yonna gy'alaga. Ng'oggyeko bano abamu baatuuse ne kussa eri okutondawo ekyefaananyiriza ejje ly'abavubuka nga bano balabika nga beetegefu okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu baabwe bawangula. Kati mu buufu obw'okuteeka akalulu akajjudde amazima n'obwenkanya, akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya agambye nti obubinja buno obwogerwako bumenya amateeka era buteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu matigga. Bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukumi ba kandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Obubinja buno Wangadya ategeezezza nti businga kubeera mu masekkati ga Uganda era ono alagidde poliisi okuvaayo bunnambiro okubusattulula. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna wonna we buli. Yebuvuddeko ab'ebyokwerinda bazze bakola obukambwe okugumbulula abawagizi ba munnanuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu kumpi buli gy'atambulira. Kyokka Wangadya agambye nti newankubadde bino bibaawo bannamawulire okubyanika kyabulabe naddala nga birimu okwekubiira era kiyinza okukuma omuliro mu bantu. Obanga olina vidiyo gy'otuleetedde ate newotuleeterako okubikulirwa ng'ate olubereberye olukutuddeko so kati alaba akatambyako ng'ate tategedde ekyaleeseewo kino kyekiki. What you cover is the response but you deny us the genesis. What was police responding to? Okuva ku constitution okutuuka ku Electoral Commissions Act, Parliamentary Act, Presidential Elections Act, Local Government Act, temuli kawanyiro katondawo ezo ze bayita egaali. Amateeka gasaba buli omu okweyisa mu mirembe ogoberera amateeka. Obuzibu bwa mukyala Wangadya ebiseera ebisinga alekerera obuvunaanyizibwa bwe ate nayingirira oboolyawo byali badde bitamukwatako namukwatako kubanga alina obuvunaanyizibwa obwenkize ennyo. Bwazze yeesulirayo ogwa Naggamba tuzze tuwaaba emisango mingi abaabuzibwawo ba John Bosco Kibalama Bakanata Muhammad n'abalala n'abantu abazze bakubibwa. Oyo Wangadya lumu yagamba n'ogamba nti tuli mu kwekoza abantu baffe bali mu kwekoza omuntu bamukubyekubye ajjudde ebiwundu na kimbwa bali mu kwekoza. Yo poliisi yeenenyeza ku bikolwa eby'effujjo by'ezzeekola naddala ku munnakibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akuyega kalulu nga mu bitundu bya Iganga ewafiira omuntu ne bagamba nti ensobi ezimu zikolebwa abantu baabwe mu bukyamu. Sometimes they don't know how to balance the situation, like when should you, because for example at no point were we expecting someone to shoot, so we don't know this very person who shot, why was he shooting? So probably he didn't know how to balance. Bino babyogeredde mu nsisinkano ebaddewo wakati w'akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akalira eddembe ly'obuntu, akakiiko ak'ebyempuliziganya ka UCC, poliisi ko n'abalala ng'ekigendererwa kubadde kukubaganya birowoozo ku butya akalulu ka 2026 gye kayinza okubeerako emirembe n'obwenkanya. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.